otyo bannaffe abalabi ba SK Media nsanyusa okubalabako nate mwebala okubanga mutugoberera n'okulondola byonna bye mukola abasubscribinga abawakanyi nammwe ndowooza ensonga mutandise okubeera nga muziraba obujulizi tutandise okubanga tububateerayo ku TikTok ketufuna ketubateerayo obumu tukyabunoonya naye ng'ebintu bizze bibaawo byamatayo bwe bito nate nkomyewo naye twongere okuttaanya n'okuzimbira ku ebyo byazzayogera matayo abantu babuuzeeko. Muli mutya kansobere muli bulungi manya Matayo nga bulijjo tuli wano ku Life for Tomorrow Matayo Foundation. Emirimu tugikola mpola era nga bwe mubiraba so nze neebaza nnyo ne Katonda nti oluusi abantu bano beesigama nnyo ku bintu by'abazungu bye baalagula mu 1800 naye ffe ebyaffe ekiraba mu mwaka gumu nekibanga kyapeniize kinene ebiri naye era bakulaga basigala abawakana era babeera guli ne bagamba kati bino byanyumya bwogenda n'okola research bw'ogatta bwoti ne bwoti ng'okifuna ne mbagamba kale n'ebya Uganda byalagudde mungattiregattiremu nabyo tulabe bwe tubifuna. Okay, kati okutandikira ku kyetuliko by the way n'enkuba yatonnye oba ozza ogiraba? Enkuba kati saawa zino obudde bugenda kukyuka naye enkuba olwokuba nti yatonnye omusana gwe twayogerako juuzi emabega awo tebagwerabira gujja kyogamba enkuba eno etutiisaamu butiisa just kano ekubako ku nfuufu etuweweezaako etuteekateekera ekinene kuba enkuba etonnya enkukumu era nerisigala nga weririmu wabweru embewo teriiwo era ebikulaga nti ekijja omusana era mukyaliwo. Kati tukole tutya? Tulina otambula n'ekyo ekiri okubanga climate change yo egenda kyuka mu ngeri zetutasuubira era nti waliwo abawakana abo bagamba bino global warming automatically omusana gujja kuba mungi. Abantu tebamanyi nti global warming oba climate change esobola okutegeeza enkuba okubanga etonnya we tutagisuubirira esobola okuba ennyingi awannyogoga ne wannyogoga nnyo bo baga global warming kitegeeza musana nti era gwe wasoma global warming kati otulimba. Nze saasoma naye kyeyinza okugamba bannayuganda nti kino ekintu baleke kitwala ng'ekintu kye bamanyiridde ebbanga. Abasinga kambagereze ku kya eclipse. Eclipse eno ejjanga 8 leero sinya nga 8 emabega nabadde noono owabukere ne mugamba nti bweneetandika abantu ejja kubakosa mu bwongo abamu bajja tuuka ekiseera ng'amaaso gakyankalane nga kyalaba si kyekiriwo mu butuufu bwakyo. Era saawa zino eclipse yasooseeyo okubeerawo ng'ebaawo naye ate ebirungo ebigendo gibeeramu bijja kwawukana ku biri ebyaliwo edda. So bwe tugamba nti omusana gugenda kwaka omusana gwaka n'abafedda bakimanyi nti omusana gwaliwo naye ate ebirungo ebigenda okubeeramu byanjawulo nti omusana gujja kutuuka gwake amazzi gabugume. So baleke kulowooza nti omusana enkyukakyuka eriwo ey'omusana obungi bw'ogwaka mu ddongo buyinza okuva ne gwakira wano. Omanyi bagamba nti ebintu byetwayogera luli simanyi ebbugumu omusana gujja kuba mungi byonna bya bulimba mu records z'ensi tewali degrees zaali zisusseeko 56 n'obutundutundu 6. Kati ebintu byetukola oba ebintu byendaba nze ndaba bintu bitasoboka. So bwebanga bawakana kasita tugenda mu maaso bye bijja gye ate babasabe bulamu mwemusabe bulamu bajja kubaawo. Ate si wala oleke kulowooza nti tugenda mu myaka 10, 7, 8 kumpimpi mu myaka mwaka gumu ebiri awo mujja kuba mubiramu mujja kuba mulozezaako
Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Arua Park Plaza, room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Minis Glam, eyes as you like it. Abantu mbu wabagamba sebo bafune n'emmere batereke. Emmere bagiteekwa kati okwo si kubatiisatiisa. Ne ripooti gye nasembeyo okukola paalamenti eri mu kutuula bagenda kwongeza emmere. Paalamenti ki? Eno eyaffe eya Uganda. Waliwo emisolo emipya egijja ku mafuta, nalabye omusolo ku land and property tax, ku ttaka bwe bakuggyako 5% yoba nakyekirezi, naye ate amafuta era ge galinnyisa emmere. Kati abantu abasinga oba ngambe ntya bandibadde oba obadde ogulanga akawunga saawa zino ng'omanyi tekasobola kufa. Gye twolekera akawunga kero mujatuuka nga mugigula 5,000 eza Uganda okuze South Sudan. Eza Uganda. Ebintu omanyi bino ebintu bannayuganda bw'obagamba baba balowooza nti twenyumirwamu bunya kiboozi. Kati muleke kutunuulira gavumenti era byegenda obakolera. Kubanga yo gavumenti mugimanyi esigala egamba tulima naye nga mwambuka. So ekintu ekyo nze kyenyinza okubagamba nti ebintu ebiba bijja mu maaso biba byawukana ku ebyo ebiriwo. Kijja nga kikifaanana naye ebirungo ebikibaamu biba byanjawulo. So olw'ojja kulinya school fee buli kantu kagenda kulinnya mutuuke nga ensi tutamye muwulire nga muweddeyo, naye nga kyenyinza okubagamba wetwolekera wakukekereza ate wakwegendereza nnyo. Teka kulaba nga obudde bukyuseemu n'olowooza nti kyekya bulijjo. Obudde bujja kukyuka naye osange mbwa bwebunakyukira mu kitundu kyolimu wabwewo ekirwadde ekyebalukawo just ngaobudde bwe bukikoze. Kati bwoba wamanyira si kubatiisa kati nesaawa ya leero okuva kati leero 224 wetunatuukira 225 nga gwako mu Geneva obwengulo ebitundu ebimu ebyensi Geneva, America, Bungereza n'awalala ebire byetulaba nga bye bigenda tandika kukyuka bifuukemu bya green. Olabye ku kire kya green anti kati byetwolekera byembanda bye. Kati ekire kya green lwaki kiba kya green? Emiti gigenda kumera gyesuulisa ebire bikyuka ekkala. Ekyo nange simanyi bwe kigenda kukolebwa naye katukirinde kijja kuki. Ate nno waliwo bwe tuddayo ku eclipse wali wagenda n'oyogera nti eyinza okuzibya obudde okumala ennaku 3, naye waliwo bennalabye bakiwakanye naye ndowooza wano mu Uganda kiyinza okutabaawo ekyo. Okusingira ddala line mwegenda okuyita egenda salira naye wano musana tegenda kwaka era olunaku lwonna just obudde bujja kuba mukomekome kubanga nze nabagamba kasookere twayingira guno omwaka obudde bwe bwali kati bwe butyo bwe bugenda okubeera. Eclipse eno egenda kyusa ebintu bingi era wajja tandikanga kubalukawo n'ebimu ebirwadde nga tebitegeerekeka ate nga yadde n'abazungu bali mu reesi y'ebirwadde ebintu ebimu ebigenda okubatuukako nga nabo tebabitegeera va kufa abaddugavu ebimu ebijja n'abazungu bijja kubanga tebabitegeera nga bisukka okutegeera kwabwe. Omanyi eclipse eyo twajogerako omwaka oguwedde twali mu gwa 11 mu mwaka oguwedde byenogamba ejja kusumulula n'ebintu ebitali bya bulijjo ebitonde bijja waba twayogerako nti mu South Africa wajja kubaawo kasite nemala okuyita wajja kubaawo ebintu ebigenda olabika. So katubirinde kubanga amasanyalaze gagenda vaako, essimu zigenda kyankalana, ebyo byonna twabyogera nga 8.
kastemala okuyisanga 8 ekiddako mumujja nakulaba obudde munnya byewagamba nnyonyi kuwanuka mu bwengula bikoze bitya ojja kulaba ne oba sawundi y'ensi oba ebintu ebigenda okukolebwa mu nsi nga bwe binaabeera ojja sanga nga omuntu aba ategeera n'agwa yekka n'abangaza olwo nga omanyi waliwo ekitundu ekiriyo mu Kazakhstan ekitundu ekyo kirina season waliyo amayinja galina season waliwo gatuuka ekiseera mu mwezi ogw'omukaaga omuntu ne bw'aba ayimiridde agwa buggwe wansi n'azirika neeba ogenda okuddamu okuzuuka nga tokyategeera nga n'omwana gwe wazaala tomujjukira kati ekintu ekyo byebimu ku bintu byetuwolekedde kati kyogamba byebazanye mu firimu ya zombies bisobola okututuukako ne ba walking dead kati abantu mugenda kubanga abamu temutegeera nga bamenkowadde owulire nti abazungu baagala kusiiba lunaku lwonna nga bawugana ng'embwa ng'enkima baagala ddembe lyabwe kooti ng'ebakiriza naffe wano mu Uganda tujja kuwano waliwo emboko temubigezaako bajja bakolera Nature Able be bokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. kyogamba tusobola kusaba ddembe lyaffe ebyo bibeera eri mu bazungu ebyo bya kiseru ffe tuli badugavu tuli bantu bakitiibwa so n'abazungu nga baga tetuli bakitiibwa anti kati ekyo abazungu bwe bakiteekamu naye ate ffe abeemanyi ffe tuva mu Katonda kuba wagamba Yesu muddugavu ate ndowooza evidensi bagirabye bwe wayogerako nti Putin ajja kuvaayo abantu nga banvuma ne bagamba oli mulabisebo banvuma naye nze kale waliwo entuka ekiseera nga saagala nakwogera ku bintu bya Uganda abantu boogera banvuma ne omulabi naye waliwo nenakateekayo sibe bansindika waliwo eyaboozi ono yamize empekeze kakati nga tuli ku kya Yesu kati nga temulaba kuwa Russia attention kati waliwo ebijja ebipya ne saawa zino abalugavu lwakuba nti obangambe bannayuganda eri abategeera ekyokukola naye singa abanakenya bandibaddeyo nga be basinga okutegeera byenjogera lwakuba sitwogera mu Luswayiri oba oliawo bandibadde nga bakiteekesa mu nkola kakati saawa zino Putin kyeyakoze batagetinga ffe babala muddugavu baagala kugula obwangazi nabagamba nti Putin wavira mu kalulu mu mwezi ogwokusatu bagenda leeta wano nuclear Uganda ne South Africa zensi mu Africa ezigenda osooka okubeera ne nuclear kati saawa zino waliwo endagaano ze bagenda okukola okugyako omukono twazogerako awo emabega nti East Africa egenda luzinga sente eza green nga zikola mu East Africa tebayogera ku East African currency egenda kujja esaawa yonna bagenda gifulumya terinayo bbanga ddene egenda kufuluma kati bwe bamaze okufuluma Putin wayagala okugira naye Putin kyeyakoze tekinayitako omwezi kati Abamerika bagenda nabo ku releasingayo ekipya wabula bwe banamala okitondawo baleete ekirala kati ekisooka ky'Abamerika baagala kusooka kulaga zibelgium ziwa omanyi wano Uganda tewakosebwa nyonge mu bufuzi bw'amatwale nga Kongo n'abalala kati Abamerika bagenda tandika bwisa obutambi batuule mu kooti batandike kugamba nti simanyi twali tuseeyo n'omuddugavu bajjajjaffe baamuta abaddugavu mutusonyiwabeko twata Lumumba mukwateyo bukadde 5 obwa $, mutusonyiwe twagala enkolagana gamba bagenda tandika kwetondera abaddugavu bagenda kuba beegulaagula kwegulaagula kati bwe banamala okwegula ffe mbuzi zaamu okitegeera kati ffe tugambe Putin yatulaga kino naye ate n'Omerika yeetonza ataasa naye nga kyebabala nze
bo kye baagala kutusemberera, kutuleetera madagala, tuleetera byakulya bipya. Bagenda tuza ne bagamba waliwo meeting ejjanga ya bagaga bakola kampani mu mawanga ag'ensi yonna. Naddala wano mu Africa buli alina kampani ekola ekyokulya ekyokuleeta ebisikuiti biki bagenda bayita babatuuze otyo. Kati abarasha Abamerika banamala okutuula ne boogera ne beenenya nti baakola kibi. Mujagamba bambi tubasajja balungi bano, basajja balungi, lwaki ye naffe tukuuma obusungu mu myaka gino gyonna. Okitegeera kati bwe munaabaleka ne bajja ate kati bwe bannajja kye baleeta kirala nnyo. Waliwo omusajja ono muyimbi serebu mu Amerika muddugavu alina oluyimba baluyita Old Town Road. Old Town Road manyiza abayimbi beeyo sibamanyi nnyo. Yani Lil Nas omanyi sibamanyiza abayimbi ba Amerika. Nzijukira ba myaka gyaffe ba Snoop Dogg abayiwangazira omuyimbi oyo bwe twali ku firimu original gamba ya Michelle Obama Leave the World Behind. Bwe twali tugikola bwe nali ngi tracking nasobola okufuna ku Jay-Z nayagala nsooke malirize firimu eno then nzije nga ntambulira ku bano ndabe. Kakati Abamerika munaye n'Abayisirayiri baagala baleetera Katonda omupya. Putin kye yakoze Abazungu tebagenda kukkiriza kuswala. Naye ate kati kino abaddugavu bwe mulina okutegeerera gye tulaga nti bagenda kubatomeza ate abeere nakutegeera kwa kika kya waggulu ajja kubaawo kuba kati entalo ezigenda okubeerawo kulwanyisa ntegeera ya muntu. Kati ono Jay-Z Abamerika bamuwa contract mu mwezi ogw'omwenda. Jay-Z babadde mu Morocco nga balina oyo omuvubuka oyo muyimbi gwe nkugambye muyimbi mupya Lil Nas oba ndyogera bulungi nze simanyi muli wa bisiyaga muntu wa stand ne bamuwa ne bagamba nti kati gwe bagenda okuleeta ng'omuddugavu bali mu kuzannyamu kali ka firimu Yesu ke bamuzannyamu kana ka firimu ka Yesu. Firimu eyo nalabyeko oba trailer yaayo nga baddugavu be bali mu firimu. Kati bwe banga yafulumye tenaba kati nze nga ngitulakinga firimu eyo baagala baleete omuntu nga bagamba nti ye Yesu omutuufu omwana wa Katonda naye ate nga muntu wa sitani. Kwegamba bagenda muleeta nga Yesu nga Putin bwe yakoze naye ye nga wa sitani Antichrist. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Kati kye baali mu kubala ebintu ebikyasibye nabagamba nti tugenda beera n'ebisolo ebyenjawulo. Mu California waliyo ente ezatandise okulabika okuzaalibwa ente nga pure red, ente ya red wandazeko ne kuyamayembe asatu eyamayembe asatu twagyogerako emabega era yalabise. Kati ente ezo eza red emabega mu myaka ng'ebiri emabega egiyise papa yagendako eyo mu Bawarabu ne bagamba baagala kuzimba tempo empya. Tempo eyo bwe nagenza okunoonyereza ne mu Bayibuli bw'oba weetegereza bulungi bagamba nti waliwo Yesu omupya oba alizuukira mwana wa Sitaani oba lisala ente nga myufu. Biri mu Revelations. Sibisoma nze Bayibuli naye nga nagezaako okumanya nti birina mu Bayibuli okubikulira. Kati ente ezo zaalabise bali mukola kafirimu ako bwe bamala okukabayisaamu bagenda muleeta nga Yesu naye nga ye wa Sitaani. Kati bwe bamala okikola tempo yeruddewo gye batanaba kuzimba kubanga bagenda we baagala ogizimba ttaka ly'Abawarabu naye bwe banamala ogizimba
zino ente ziri mu California zatandise okulabika ze bagenda okukwata basadaake nga bawongerera oli Katonda. Kati oli ajja kuzuukira mu kifaananyi ky'omuddugavu bagambe bulijjo baali batukweka Yesu omutuufu yono gwe batuleetere naye nga gwe baleeta agenda kugira mu kiti ekya sitaani so tulina okuba nga tuyitegereza kino tekikirizika Yesu omutuufu omuddugavu naye ate Abamerika gwe baagala oleeta tetulina yadde n'ogamba nti tumuwe attention nedda ku bwe basaddaaka ente zino nga balina kye bagenda okuzuukusa oba ngambe nti bajja kuzuukusizaamu emyoyo giri ono gyasinza kubanga nkugambe nti muntu wa bisi era ne mu Amerika eyo oyo omuvubuka oyo omuyimbi yakolako vidiyo bakolako engata eyo mu Amerika twagikolako emabega engata eyali erimu omusayi nga ya $3 kati omuvubuka oyo yagiranga engata eyali eriko obubonero bwa Illuminati ebiki ne vidiyo ze zonna buli kintu kyakola yakolera mu kya sitaani bintu bya bitatu kati bwe baagala okubaleetera mu kifaananyi kya Yesu anajjako e Uganda oyo Ignace wa Naleero kubanga tujjamu okuba emiggo era n'amala atuuka awo Uganda abamukkiriza ku airport baba batuliddemu Uganda General Muhoozi ajjamu okwatira awo komanda UPDF terikuzanya kati golowooza Abamerika obanga balina kye babala onyumya Muhoozi bozanyisa Muhoozi ateko project agambe nti katufuuse Newton bategewo ebintu nga tetukyafukamirira Abamerika lwaki Abamerika batubanya nga Muhoozi wa ate Muhoozi talina buyinza kati yanamulwana atya nga talina buyinza kati amagye gajja okukozesa wabi anajja mu buyinza ndowooza ebyo akola ebyo nga biri nnyo anajja mu buyinza saagala kwogera bwe politics Muhoozi ajja bwekityowakana omanyi Matayo wakana nnyo kyogamba tolabangako Muhoozi nga afuga Uganda esinga erindiridde omwana saagala genda mu politics abaagala politics bakulinda olulala office eri wano nokimanyi nti nga tukyali mu politics ensonga za Nuupu twazoogerako akatambirako tukanoonye tukawa abantu weyogerera n'ogamba Nuupu egenda kugwamu omuyaga already guno okuliwo guno mwaka guwedde wamugwa 7 sijjukira bulungi twakyogera ekintu ekyo nekugamba nti Nuupu ey'amaanyi bwetyo ng'omuyaga guvaawa andi kati olaba obuzibu obuliwo nze abantu saawa zono bampita omulalu naye nze mu buto bwange nasookanga nange kweyita mulalu ogusoose nawe weyitako omulalu kubanga nange nalaba ngaekintu nga ndaba mu butuufu kirabye naye nga nebuuza kinaapeninga so kati ekintu kyonna kyemba ndabye kyekyo kyenjogera nga bwe bankirabye so bweduwa nga twakyogera ne babiyita byakiralu kasita ekirungi babyerabirako bafuutisojja oba bwe tunakajjayo tebatuvumye baba natuvuma nate nze ebyo mbifaako Katonda yamanyi kakati Matayo ndowooza tugenda kuwummulamu eddakiika emu ku 2 tukomewo twongerereze ku nsonga eno abatulaba tukomawo temuvaawo